breaking news in the palm of your hands from a wide range of trusted sources. And that's not all. You can chat with your friends, favorite journalists, TV and radio show hosts. Enjoy this and a lot more when you download the Afro Mobile app for free. Available on Google Play Store and the App Store. Okufuna obwomi mu kyokulya olina okubeera omukenkufu mu kufumba. Wano ku Halal Kitchen tuyiga nga bwe tuseka. Era obeeranga ewaka okwatanga buto n'omuteeka mu sepiki. Mumanyi okusala obutungulu butagenda kuba asiri. Tusobole okufuuka abakugu mu kiyungu. Anti Halal Kitchen tosubwa buli lwa mukaaga ssaawa 12 ez'olweggulo. Sasulira akasimu k'ekirooto kyo mpola mpola. Funa essimu y'ekirooto kyo leero ng'osasula mpola mpola okutandikira ku nnusu 14 n'ofuna data ow'obwerere okumala omwaka. Essimu zonna kugira ku MB za 5 buli lunaku okumala emyezi 12. Osasulira omwaka gumu. Ziri mu maduuka ga MTN n'aga M-Kopa. MTN everywhere. Okumala ebbanga ddene kati House of Zaka and Waqf Uganda yateekawo enkola ey'obwerufu mu kuŋŋaanya zaka okugigaba eri abantu beerina okugasa mu buweereza bwaffe. Tufudde nnyo ku mbeera z'abamulekwa, abakadde abateesobola, bannamwandu n'abavubuka nga tuyita mu kutondawo emirimu, okuweerera bamulekwa, okutumbula ebyobulimi n'obulunzi wamu n'okuteekawo ebintu ebivaamu ensimbi eziyimirizaawo obusiraamu oba kiyite wakufu. Buli muntu yenna atola zaka mu maali ye aba atuukiriza empagi y'eddiini. Zaka ejjibwa ku bintu ebivaamu ensimbi ng'ebyobusuubuzi, ebyobulimi n'abafuna omusaala eri abo abatuusizza. Osobola okusasula zaka ng'oyita mu bank oba ng'okozesa enkola eya mobile money ku ssimu 0777 22 12 21 oba 0706 55 19 19 oba n'ojja butereevu ku ofiisi zaffe eziri ku Prot 9 Perryman Garden, Old Kampala, opposite Old Kampala Primary School. House of Zaka and Waqf Uganda ku lw'okutoola zaka mu maali yo. Welcome to Master Industries, your ultimate top center for all your construction needs. With a top-of-class semi-automated machinery, the first of its kind in East and Central Africa, we bring you quality construction materials that are strong, durable, and long-lasting to stand the tests and trials of time. Tested in a fully fledged laboratory, we make pavers of different kinds, culverts, blocks, slabs, balustrades, fencing poles, louvers, machine curbs, honeycombs, and many more. Find us at Namanfe after Mogas petrol station or call the numbers below for details. Eno ye Salam TV. Kale nkwaniriza kaongeza kolna kola lero sibyo tya mukwano ajje baliko obulambuli butya Kigudde Waani evening drive tuba tutusa tugenda kusense mulamu akatonotono atubenga ate tugenda abafiriddwa ambasaside bambi abava ku mirimu mukulikeyo manyi nti abamu tebibayisiza bulungi nnyo naye binza okubanga bwe bityo birungi si birungi tofaayo kijja kutambula traffic jam yatandise dda ku buli luguudo lwonna naye nga waliwo enguudo traffic zegenze rangirira ndowooza bw'oba ogenda Jinja okwata ku Jinja road toyita bweyogerere ojja mwetoola bwetolozi alowooza nti Namboole ojja muyitamu nedda awona waggale so nammwe abagenda ku kinnawattaka eno wansi oba toyise eno ku kyennakawa mukwano noba nga oyingira wali bweyogerere
kiyinza okukaluubiriramu kompozi afubutukira mu kiswa gwate bwogwa wano wetuyita ku emanju w'ekisaawe kya Namboole emanju nno ddala eriva wansi mu Kireku okukirako eryo eriva mu Kireku wansi gwava eno wansi ya kiswa ogukiramu eryo erya Kireku noba ng'osobola okufuluma mu Jinja Road oba n'oyitaayita ebbalibbali naalya oyingirayingira omwo mu seeta mpolampola anoba nga titse ofuluma Jinja Road ajja mungi nnyo kubanga waliwo amakati webali mu kukolaakola wano obuguudo bwetooloolamuko mulago wano waliwo akaguudo akamu ke bali mu kulongoosa kayita mabega wano Wamawanda Road wano wekayita mukwano gwange bw'oba ova wansi emulago katunulidde ddala mu kikomera ky'abanaffe abakittanta wansi akakuba akakambuka akagwa wansi eno ate kukamwokya mukwano nako walabika waliwo ekinyaawo kye bali mu kuzibikira nolwekyo tewetoola n'oyitayo eyo mbabuzaako ti muli mutya abali mu diaspora namwe gyebaleka obulamu buli butya butambula butya waliwo kati abayiriba ateekateeka emmere eri mu firiji naye ennyogogo olunnyogogo naye era abafuna omubiri bagufuna naye nga maama gwakuyiyiriza gwamayiyirizo n'olwekyo omubiri okulya emmere si yeguleeta kubanga abasajja beerawo nga ali ebintu tebitegerekeka naye notulya ku bunnakati n'olya ku kaki ka buli kamu noba nga owulirira emirembe mu kulya aba mu kyolya so akawungeza konna kulwalero njagala okubuuza ku bannanga bali mu zaakeedi nga mutandise okumeketa obunyeebwa buyitawo n'obumeketa obuberenge ne bujja n'obumeketa njagala obabuuzaako nti muli mutya enkuba yatandise naye nga sizoni yayo tosobola gibala ayinza okutonya 7-8 ogw'ekiro oba nekeera okutonya ku saa 12 ey'okumakya oba netonya mu ttuntu amalya g'ebyemisana oba akawungeeza ate ejja n'ekibuyaga mungi n'olwekirabika embeera y'obudde yakyusekyuseemuko akawungeezi njirabye ebindabinda obudde bukyuseemuko ate kasana kaseemu awo ng'akaagala okutonyesa enkuba so ndowooza wegendereze nnyo abagenda okutambula akawungeezi naddala bannaffe abakola olw'eggulo muli mutya emabegako awo abatembeeyi baava ku makubo bambi naye nga bakansala ba KCCA olunaku olwaleero abongedde okwekalakasiza mu kizimbe naye nga bonna abasinga ajjukira bannuupu ne beewaana nti fe abannuupu bwe twali eruzira ku lw'abatembeeyi simanyi ekitalya mwayisaayisanga waawo ebintuntu naye leero tetujja kukkiriza temujja biisaawo tuganye tudeemye omusogo akoba ndeemye tudeemye temujja biisaawo era leero naye omuloodi asirise kisajja kikulu n'abatunuulira bw'ati n'agamba mwe mumanyi oba mwekalakaasa oba mugenda magere kanso mugituulizeeyo omuntu yajjirwa bwe bityo biri mu ggwanga lyattu Uganda birungi si birungi Zaakeye bamufuumudde mu kubwa kamisona mu palamenti oba kamisona mu palamenti obwo ekifo n'ekyo kibadde kinene nnyo kuba ndowooza yakozesa buye mutimbagano gwe naye abannuupu balabika bagamba nti tebalina gwe bagenda kuzzaawo bakyediime bwediimi nti temuyinza kumala gafuumula muntu waabwe mutyo so honorable Zaake ebibwe bityo biri akati nno ne zireeta omusajja Kansonsi Bambi Kansonsi Bambi alangidde palamenti yonna n'agamba nze no palamenti si gye nasuubira si gye nasuubira okusanga ne tumala ennaku 5 tuli mu nnaku 10 ebinyiga abantu biri eno tuganya obyogerako tuli ku muntu ne mutuula leader of opposition n'otuuza abantu ne mudda mu kunyumyamuko ku muntu ng'abantu eno sukaali abamenya sabbuuni eno parliament sigirabanga yekyanze agamba nedda eno parliament ze sigirabanga bannange terimu era abantu abali abalonzi temutusubira mwene ebintu ebirungi abantu bali eno bali mu kunywa bunyubu caayi na kunona bunonyi sente zigwayo eri bugwi kwa akawunti ne mutuula mbulwokuba bafumudde Zaake kuba kamisona waliwo bamugobye mu constituency muteseza abantu ebiruma sabbuuni mazima omuti gwagumu bbiri eno ewaffe okota nyize kanso Lawyer Mulamba abwatyo bwatabuse Kigudde Waani evening drive ayo program MTN everywhere go banafa MTN tongera kujukiza afenga MTN anti mnange gwe agenda ogula bundles fate twasaze vaku kusala twadabolinze bwogula bundles 10
tukuwa bundles 20. Bwogula bundles 20 tukuwa bundles 40. Bwogula bundles 30 tukuwa bundles 60. Bwogula bundles 60 tukusimbula bundles 8. Bwogula bundles nkaga 12. Bwogula 4 bwogula 5 tukuwa 10. So gwe zogula fenga tukubisaamu. Tewerabira thank you points okuzitebere okuzikwata afubafubi okulaba nga at least okozesa MTN mobile money awujja kuba ofuna points zaffe ziri eza thank you okitegera ebule naku 19 zokka tutandika okusiiba omwezi omutukuvu ogwa Ramadhan etuli mwezi ogwa Shaban ogusembera ddala okulabika nga at least ogusembayo tuyingire ekisiibo lwekyo weteeketeeke ennaku bula 19 okusibiri okuva kati n'obunaku bubiri obwo busembayo ndowooza mu 3-5 awo omwezi ogwokuna tujja kuba tuyingire ekisiibo mukwano ne mwena mweteeketeeke at least tubenga tusiiba tusabire eggwanga nongera bakulisa mwena gye muva okukolera emirimu waliwo abavuddeyo nga mitaafu myerere ensimbi ziganye sigowa zitandikawo ensimbi zisobola okugaana n'otambula n'ogenda ku mulimu okumakya n'osiibabwo ne bigaana agwo gy'okikole obeeko ne gw'okyalira bano baba bakikola batya bambi mbatumidde nnyo abagumiikiriza ddala abasuubuzi oli ayinza okuba ebintu byatunda nga bikalu bigumu bibedde bibba ng'ekintu ekyo kitunda kimutwalira emyezi gino nesibaakera n'atuula n'asiimula edduuka n'ayonja kawunta ye bulungi nnyo n'adda ku bando ze MTN kyova laba MTN awo yatunudde nemanya nti abantu bagenda ewatiseka mu maduuka gaabwe n'abaga tajja kutunda byuma buli lunaku gwavuga emmotoka ekyuma kyo kifa buli lunaku naye omusajja oli abeerawo ng'edduuka lirina okubaawo buli lunaku ekyo MTN negamba nedda ati njagala obeere ku dduuka ng'ate bw'okebera ku social media omanye nti kakati ekyuma kyekiriko asooks kyeziriko anti sooku zange zakubye ez'emabega nti zino ez'omujapani zino ziyinza okuba enzibuzibu teekamu ez'omuyindi teekamu omujamani teekamu zino ezarawumu zikwatagana n'eza vitizi nti eza benz zikwatagana n'eza golf nti eza primo zikwatagana n'eza harrier nti okay tutambulirawo so bambi MTN bwatyo nakulowoozaako imaliboxanenifigati.com akonde atungala.com kwikwi bmww.com amizibodana professor majegere ngenda bigenda zinda bulwange kyosikangala musajja singa okunyumira engo egana na Africa na kutwaza amatali kubusabusa nzenze kanze nyambale ngatedula musoni ni Ethiopia ni mtabani waja Samia Suluhu oye mama wange Tanzania wali mama habari za huko habari za Tanzania kama we iko mzuri vitu vinatembea vizuri pipeline iko gani natembea vizuri mama yaja wanu na signinga pipeline amafuta agenda okufubutuka ebunyolo nga yingirire mu pipe alokega Serengete okitegeera akiki wa Hoima akiki wa 40 akiki wa Masindi akiki wa Bulisa akiki wa Kafu ntukire nyizire mulimuta mugambachi alright abali ku Facebook mbajukiza nti to streaming live ogenda bugenzi obengo ogigwako Salam Television Uganda alright awojja kuba tufuna tubenga tuwayamo ate gwaina app ya Fair Afro Mobile downloading app boba togina ku simu yo obingo ndaba bikula bikuzoti ati sinobanga otambulira ku Afro Mobile nobanga olaba TV njagala kubuza ku mikwano gyange mwenanga muli bweru wa gwanga bambi mbabuza ko nti muli mutya naddala bambasada bange abali ebweru eyo akamuga sula ngoli kata wangambi lwaki tompo bwambasada ndi kata kata abe kata mbatumidde nnyo lasha yagenze nerabula kata nejiga gwenno oyagala kweyingiza mu bintu bino ebya Ukraine nja kuba ebisaawe ebyo bisatu tulawona ategeka World Cup ya 2022 nja bisensible so wamanya kubya gwokutte kata nagamba ndekamuko kambirekemo sabo bitabunanga babiri atera
Njagala okubuza ku bananga bali bayitayo bata Dubai. Yes, abali Dubai. Njagala okubuza ku Farida Sanyu Dubai chikwano lyoti abali batya bale Deira Free Mlalo abona bokulembera mu kikanula abanda bire bonna olete bagenti mbagala nnyo Fatuma Ramadhane ulyoti ashali jagamba chi ambassador neje ali eyo ali Dubai babo koba chikode eyo nsubira okubanga nga obusoga wabuchikirire Dubai gwa ambassador weyo Yahoo! Gwe ana beyagalire Dubai wano oje kijja mwenjawulo olyotya Asha Salimu nawe ngoli Dubai awo Abu Dhabi nankubuza konti baleko obulambuli butya ebintu bitambula bitya ense gamba ki ndoza weyagala bwe bibanga bitambula bulungi awo manya nti at least kiba kibulamu at least kiba kigiragira okay aliko Kigudde Waani evening drive nzana ni figari boxa na nyini ngatedula renja kubuza ku mkade wange Haji Yasini Sekamate assalamu alaikum agritrade olyotya balitake Haji Yasini Sekamate etake joli saweno atene mgana nge Jeremiah oyo ne president wa Agritrade Agritrade abo abanafu abafayo ku bulimi obulunzi ate n'okutwala ebyamaguzi byebweru abo Agritrade mbatumide nnyo Agritrade nenga ate Haji Sekamate bambi bali wali mu ggwanga lya Take Butuluki konya agamba ki wali wati eyo bitambula bitya Istanbul agamba ki eriyo omusajja wange nkola nkadde Take Haji Sekamate omunonya akaawo nakusimba byakusimbi yampereza engatte edulaawo weri wano okay nenga mwena bagenda oliyo naulayo Esther eriyo Jeremiah omulongo katolu bwa mabiso Haji Sekamate n'abalala mwena right mbatumide nnyo nyini ddala aba Agritrade ate n'aba Jetteke namwe mbatumide nnyo nzana ni figure boxer nanyini ngatedula Salam TV altimbolo emirembe ziri 17 ezakira kusawo 10 akawungezi akoluna kolalezo zonno ziri Uganda ate sawa endala okay olwalero kye tugenda okwogerako ojja kuba mpereza aka WhatsApp girango okampereza ku simu gyomanyi gwe gyogwakawo gyomanyize 772 girango nterako aka WhatsApp ku mulamu ogwo gwolaba gwe tutunuddeko olwalero lwaki Temutaasa Bebaganjambula abantu Bebaganjambula betwogerako be bantu nga bwona atunuulira abantu babakubira ku street engumi ne babatwalako ebintu nga mulaba abantu bengenda okusiima abamu abatonotono bengenda okusiima balina solida beba boda aba boda bwe basanga nga waliwo munnaabwe gwe bagajambula oba waliwo munnaabwe atomedde bawera mangu ogenda okulaba balinga butulume bonna ne balyoka bakuŋŋaana awo bwe bakuŋŋaana bamanya ekigudde ku munnaabwe tebamuyitako olwaleero emmotoka ekkoona ku kkubo n'ogwa wali teri akuyamba oli ajja n'akubuuka ne yeeyongerayo n'agenda tubanga abali mu lutalo lw'ekiyeekera tebakuba ono n'agwa gwe mubuuke songa mbere no tosonga mbere ate enkola ya kimilitale toleka munno wadde afudde mwebagajje obeeko newomuteeka omutereeza ensingo omuzze n'amaaso omugeewummula ffe katweyongereyo n'olutalo eyo enkola ey'ekijaasi naye enkola eri wano juuzi baasekula omwami gwe basembye okusekula ye amyuka ambassador wa amyuka omukungu wa Ethiopia owulidde amyuka omukungu wa Ethiopia omusajja bamukubira kololo bodaboda ninga abasajja bavuga emmotoka bayitawo ono avuga ayitawo nono navuga nayita emmotoka ziyitawo misana ttuku neyitawo negenda neno negenda abali ku bigere n'atambula nayimina atunulayo katono nnyo n'atambula n'agenda please lwaki tetutaasa lwaki tetuyamba ku bannaffe Bebaganjambula owulidde n'otuuka eri n'olulanga kale ndabye nno kale ono baamukubye endaba omusajja ono bambi baamugyemu erinnyo baamubbyeko n'ebintu bye bambi wabaddewo mulimba nnyo mu butuufu so
olwaliro njagadde nnyo twebuuze lwaki bambi tetuyambagana lwaki bw'osanga go bakuba tobataasa lwaki bw'osanga go bavuma tobaga nti mbireke lwaki bw'osanga go babba togattako ku nduulu lwaki bw'osanga emmotoka gwetomedde tomuyambako awo n'obanga omutwala mu ddwaliro lwaki tuleka bannaffe ne babagajambula nga tetubiriiko essimu eri 078216 eyo ogenda gikubako tuwayemu ombuulire abali mu byalo eyo nammwe bwe muli oba zino mpisa z'eno Kampala abantu abajjeene Kampala be boononeka situmanyi oba mu byalo eyo tuludde okujjayo nti tumanyi oba nabyo bwe biri abanga abali Sembabule abanga abali eryantonda ajati afuwa kaliisa eryantonda awo wali watya embeera bweri ajati ajati Zainabu Naggalamaawo bwe biri ajati Lukaya ekibuli Mutajjazi bwe biri ebintu biri bitya biri eno Kampala oba neyo mu kyalo gyebiri okitegeera mukwano so ab'embarre muli mutya oli otya amasitula mbarra gye baleko bigenda bitya ambasada Shifa mbarra gye baleko bali batya bali Shema abamami baddadi bajjajja ba anti ba anko nja kubuza kuba nanga bali Nyamunuka muli mutya mugye baleka bali Kemishego mwena mugye baleko bigenda bitya bali Ntunga mwawo babuzaako nti muli mutya bali Kabale mwena muli mutya mugamba ki abali wano waliwo bayita Nyamitanga yesi mbabuzaako nti muli mutya waliwo mikwano gyaffe abali ekikyusa mwena mbabuzaako nti muli mutya zirobo kiwenda bugema busiika mwena muli mutya mukyala Aisha mukyala waiswa Aisha mukyala waiswa oli oteeka peeka bigenda bityawo bandabire nnyo bonna bonna bagenda nyiringa tedula abatumire nnyo wairi yakubuza ku Abigail director Abigail Foundation Abigail Harriet Nampero Hanifa nkutumide nnyo nyini ddala mama myoga gye baleko obulamu buli butya ensi egamba etya bitambula bitya alright jakulisa munange mu bulwadde yali yakutukako omukono ne gugwa wali gwokka kati ne baguzzaako kati yateredde era gukuba eŋŋumi tomusanga n'omalaga muzannyirako akira mu lule junior kulikayo nnyo bambi mukono yali yalwala omusajja oyo omukono ne kulikayo nnyo nnyine ettala embeera bwetyo tutambulira mu bulwadde 078216 whatsapp gy'olina gwe nterako akameseji tulabe kigenda mu maaso bw'oba gy'oli ombuulire lwaki tetutaasa ku bannaffe betugajambula n'obayitako buyisi n'owulira enduulu n'otataasa lwaki emisana tuku iyi mulimba hello gy'oli mukulu hello wanji dadi assalamu alaikum wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh lyo tatata gye balese bani ono abdu nsanso nnyo kuwuliza oli luddawa Mbale namwe temuyamba ku Bebagajambula kati obuzibu we buliwa ojja kuyamba omuntu ojja musingana emmotoka emutomedde omuyambe kati ate poliisi edde mukutawaanya ate bwe musanga balwana temutaasa bwe bakuba ne babba byonna poliisi ojja kwagala ogende ku station okole statement simanyi okole ki gwe suspect bwe buzibu buli kyova olaba omuntu wasingana omuntu bamutomedde amulekaawo tumira abantu b'Embale bonna ne b'otumira mu Lugisu mulembe mwasiibire bulayi sebo neyanziza okay bandabire bonna okay bale nnyo ddala oli ku lutimbo lw'Emirembe Salam TV program
Kigudde Waani evening drive. Oh yes, nze nanyini figari boxer nanyini ngatedula. Njagala kubuuza ku ambassador w'Ebugisu Nalongo Muduwa Aisha wale wankulukuku. Muli mutya abali ekitebi wankulukuku Nyanama. Nalongo Aisha Muduwa ekitebi wankulukuku Nyanama ogamba otya jebaleko Mami Aida Chiyemba wali Nyanama wankulukuku oliota kikwano jebaleko Rashida Lunguja ogamba otya Rashida Lunguja abantu abamu emitima gyafuuka gya njaba. Thanks for the show, Rashida Lunguja. Thank you so much. Hello. Wanji. Hello. Wanji. Mukulu. Ngamanti joli. Olabika ogenze kulima. Atemye ziri amakumi 25 ezakira ku ssaawa 11 okola ki? Oyinza okuba omanyi mulimu abantu abalema okufundiriza emirimu ng'obudde bukyali. Oli awo weekuteera omwami wagenda kukoma weewaka nga tolina kye waategese wenna ng'ogubye olinganga akagatto k'embuzi owulidde ogubye toliiko wadde waatunula awaleeta apatayiti akomonga wenno ogubye olinganga n'abakongo obudde bukyali owulidde agenda okutuuka nga nawe gamba omuyimbira buyimbizi kali atusobweta gweninda kulikayo Baby Joyce obwedda ndyeno nize ng'ebirowoozo bindyeyo. Hello Wanji. Wanji Chikwano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lyotya dadi? Jendi mukama wange. Ani ono? Ono Ismaila Kakande Chebando sewo. Ismaila Kakande Chebando agamba atya? Alhamdulillah taina tabu sewo. Muli bulungi awo? Alhamdulillah. Chebando twagudde mwenje kawali weyasekudde omukazi awo ku muliraano. Kituufu nalabi nimpuliranga obuswavu. Kuomizdale nyawo nenga bannange tuswala. Kyannaku nnyo nange kyannumidde wamu mukama wange. Ate munnange Kakande muyita ku bantu nga balwana babakuba bababba n'ekiki? Yes. Mukama wange ensonga eyo oli nsonga. Naffe tuba n'obulumi nga tulaba bannaffe babatuusaako obulabe oba naffe nga batutuusaako obulabe. Naye ensonga eriwo eryemu nti bw'otaasa jjukira abantu bali b'otaasa bangi bw'oyagala otaaseeko munno tebakola bo bava kwoli ne badda ku ggwe ate naawe ne bakola ne bakutuusaako obulabe. Ayayayaya. Kubanga nze nali nsanze ekabamu nga balwogo batulugunyawo ekyebanda awo ku kampusi awo. Yesebo. Naye abayaaye baava kwoli ng'ate baagala kulumba nzira kuba nti abamu baali bamumanyi. N'oyiriba. Naye abayaaye ng'akutte bulooka agenda kuginkuba ku mutwe. Alla kyekigaana abamu. Kyewobala abamu bwagawa waaye kandiretegule nange nninde lwange. Tumira abekyebando bonna nteme. Alhamdulillah wakikantumira bonna bampuliriza era n'abakulaba ku TV sewo. Neyanzege. Nze Ismaila Kakande Chebando sewo. Ismaila Kakande bali nnyo baddala bandabire nnyo omuzukulu akasujja omuwulidde abekyebando nsooba mbatumidde nnyo nja kubuuza ku bannanga bali awo mu kiberenge mujebaleko Pulo olyotya Mama James jebaleko mu kiberenge awo. Aliatya omulongo awo Chipsi mujebaleko Mama Joram Chipsi mujebalekawo singa sesimye nyero kitajja senga uliotya mukiberenga ojebaleko obulambuli butya abali batya saluni ya ferietya etambula bulungi yokubuza abali kwerisa wano Homies Darren yawo manamba buzaako nti muli mutya Secretary Mayinja jebaleko Mama
Joanna, mama Joanna oliotya n'abakyala Elisa Zoni gye baleko bandabire bonna abagenti nannyini figure box nannyini ngateedula abatumidde nnyo right akala matenno ewambogo mbatumidde nnyo mulimu tya mugye baleko abali awo wansi mu kirokole mugye baleko obulamu bitambula ziri 29 ezakira ku ssaawa 10 akawungeeza kolwa leero nze nannyini ngateedula Lwere Asani angambye ali Lweza angambye assalamu alaikum gye baleko kituufu kiri nti nange nali ntaasizzaako naye baba bankuba nakati ndaga embale ekituufu kiri nti saayambibwa ate nze wabula bansanga busanzi ng'ate ngudde eri ngaŋŋalamye bankubye n'ebintu babitutte omumanyi wa Salam TV wa 222 omumanyi wuno yatuuse weewandiisizza omwangu yatta enswa nolwekyo jangu weewandiisa olwaleero omumanyi wa Salam TV ogenda kuwangula emmotoka ogenda givuga eno kapyata omumanyi 222 kapyata nywera bunywezi tulo onyweze tulo fwe emmotoka ettaka ogenda kuvuga pikipiki ogivuge katwanga ogibuse mu bbanga gwosaaga n'ebirabo ebirala tomoni biyitirivu nnyo bateekamu ensimbi ne bagaa nti ffe tupakidde sema n'agamba ndeese MTN mwali gwe osaaga n'olwekyo jangu owandiisa olwaleero abaalimu okujjako abaatwala ebirabo temutawaana eyatwala emmotoka todda eyatwala ettaka togeza n'ekyawa ekirala togeza naye abasigadde abaalimu mweswante muwere ambasada abasoga manyi nti ogenda kujja owandiisa omumanyi wa Salam TV jangu owandiisa olunaku olwaleero mukwano gwange jjukira nti omuzannyo ogwo oba geemu eyo oba empaka ezo zibeerawo mu kisiibo lwejangu teteeketeeke tulyoke tuyingire omwezi omutukuvu ogwa Ramadhaani nga tuli fulebo kitegera gwe baebe jangu owandiise Asha Makindye jangu owandiise Swapra Makindye jangu owandiise buli omu yenayina jangu owandiise tofaayo kuki oba kyobaki nze ndi wano mbalinze mbamisinga ye lwaki tojja ndabako nine ntimagumbuwanga nnyabo eriiso limyuse ng'aliko ekikola walaala nkomawo MTN yantademu ensimbi Kigudde Waani evening drive. MBzo kati zigeze MTN zifudde big size bw'oteekako bando y'olunaku eya siringi 25 tugyongeddeko MBs okuva ku MBs 15 kati ziri MBs 3 bando eya siringi 5 kati ofuna MBs 8 so saananga bwe kibadde ye eya siringi 1000 evudde ku MBs 10 kati ziri 108 nyiga star M5 not star M not hash oba kozesa my MTN app okuteekako bando z'olunaku zi big size ku MTN. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Omumanyi wa Salam TV wa 222 akubye koodi tukomyewo neera ebirabo ono kapyata ku luno weenyweze tewali bya muggalo ku luno kiggule mutwego gwe gukweyimirira ab'ebirabo beeswanta ku luno bingi byakuwangula emmotoka ettaka pikipiki omumanyi wa Salam TV wa 222 ambasada w'abasoga komawo ku luno eby'olusoga biriwo abaalimu bawera abapya beeswanta lumba katikati weewandiise ofuuka omumanyi mu bamanyisa abamanyi wa 222 jangu weewandiise kati ku Media Plaza kibanja namba 78 Kira Road okumanya ebisingawo kuba 0786 103200 ono mumanyi kapyanta wenyweze omumanyi wa Salam TV wa 222 ku luno kapyata mama. Football is always for the fan. The fan who proudly waves his club's colors. The one who is always looking forward to the next game day. Who is into tactics, skills, and the thrill of winning.
beautiful ball in an express. Glorious. Header. It's in. Football is not only a feeling, it's a lifestyle. Twalo amakongolo Arwasil FC. Kazi FC the Catastro Boys. Catch all the action of the Star Times Uganda Premier League only on Sanyuka TV. Let's raise our flag. Brought to you by MTN, the official broadcast sponsor. Everywhere you go, MTN. In association with Rubies, making your life's journey better. Linya Gredi Nera. Upgrade your GoTV subscription and get upgraded to the next higher package. Upgrade from GoTV Plus to GoTV Max and let's upgrade you to GoTV Super. GoTV Uganda. Love it. GoTV Uganda is regulated by UCC. This is how we play. Play with power. This is how we do it. How we put a team together. This is how we pass on greatness. Because with this team to inspire us, there's nothing we can't do. Play to inspire. Sasulira akasimu k'ekirooto kyo mpola mpola. Funa essimu y'ekirooto kyo leero ng'osasula mpola mpola okutandikira ku nnusu 14 n'ofuna data ow'obwereere okumala omwaka. Essimu zonna kugirako MB za 5 buli lunaku okumala emyezi 12. Osasulira omwaka gumu. Ziri mu maduuka ga MTN n'aga M-Kopa. MTN. Ebadde okutuusibwako nyiga star M5 not star M not hashi oba kozesa my M10 app okuteekako bando z'olunaku zi big size ku MTN. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Kitegedde bulungi nnyo MTN yateekamu ensimbi wabale nnyo baddala okuwagira MTN ekyo kikulu nnyo nakujjukiza nti MTN gwereza maama w'ensimbi kozesa MTN Mopo Money MTN Momo obenga oweereza maama w'ensimbi weereza jjajja weereza ssenga weereza dadi olwaleero ebintu byatabuse bikambwe transport yekka aba bamuseera olw'ensonga amafuta galinnya mu kyalo jjajjaawo omuti gwa sabbuuni nfo ky'oggugu gwe wennyini atogama kanepakire ngende ndabe ku jjajja bamutwala obujanja mu byalo weereza sente itakwe MTN oweereza sente babenga bagula ebintu ngulidde kati bakwagala okulaba naye ogenze naki awulira mukwano muti gwa sabbuuni gutuuka ogule omutwalo gumu 12,000 mu kyalo eyo bannaye embeera bwetyo mbeera bweri ajja timu ajabu embarra n'ogamba ki bigenda bitya abandabire bonna olweti abali embarra bagaye nanyini figure boxer nanyini ngatedula abatumide nnyo njagala okubuza ku bannanga bali ebugembe idinda baba mukoba ki abali ebugembe idinda naddala abali ebugemba ku Nanzerena house ebugembe ku Nanzerena plaza Nanzerena awo aye tulinawo eduuka lya ifaawo ku Nanzerena awo okitegeera lirimu omwana swabula
litambula lyaife lya Abigail Foundation. Okay, enenga abali kunanzere nawo abali ebugembe mbatumireko mena nti muli mutiatera anabali wali ku dipo Fiona, manager Fiona ku dipo awo kalatono za kanywa bulungi awo kanyweremu awo mpulire. Okay, nkutumide nnyo nyonyini talwali nja kubuza kubanange abali butalaga Gomba mwena mbatumide nnyo abali Gomba mujimuli mutia bulambuli butieyo ebintu bitambula bitya njagala kuza kubananga bali empiji kabasanda obukuya eri bukuya kasanda newane kabasanda yes mwenamba buzaako nti muli mutya abali mwawino mugamba mutya ebintu bitambula bitya migugu engoye zitambulawo lukumiro kumya obulega bw'abaana 5 lusambu engoye bitano uzinempiso babadde oyita ku street awo Lumu Street, Baton Street, William Street, Wilson Naminembe Road awo Batabata awa Mini Price unobadde owulirawo abayimba obugato kanana balina bubakuba kanana obugato mbatumiddeko nnyo bambi abantu abakolera mu mbeera yokusiba ng'oyogera olunaku lulamba munnange batumidde ne munnange oyinza okuddayo eka ate omukyala n'alyoka akulumbisa abakyala bali eka mbatumiddeko nnyo naye temuteekawo nnyo stress free Kigudde Waani evening drive nze neni figure boxer nanyini ngateedula social media ogamba otya muganange Imam Sadiki Talemwa gyebaleko obulamu buli butya bigenda bitya abange lwaki temutaasa bannammwe bwe baba bagajambula gwe nosanga omuntu nga bamukuba bamutwalako ebintu nogira bamukuba lwakuba ennaku zino tebakyatwala ssaawa neruli balobangamu akagalo akati nga ngeno gyenyambadde ng'aloba wano bekapa n'agitwala essaawa n'egenda naye kati ennaku zino badde tebakyabba nnyo ssaawa pozi babba masimu abawala abato abasireyinga mu kibuga nga mutambula sireyinga naye ng'omanyi simu bajja gitwala olwekyo n'abababba amasimu mu abasireyinga nabo bakoowa owulidde ababbi nabo batuuka ne bakoowa naye naffe abatambula oluusi tulaga jjalamu gwe n'owulira olinga akugamba banzibidde mu takisi baŋŋambye mbu nyweza oluggi olwo gwe gw'olina okunyweza oluggi olwo lunywezaamu lugule lunyweze luganye kyokka nno bakugamba lunyweze otudde eno kulinaana dereva oyina gw'obuuka wano ye tebamugambye nti nyweza oluggi naye bagamba gw'obuusa omukono mulimu be bakyabbanga ndabira ddala bakunyize mu buleera nedda n'olwekyo abantu bebakyabba mu nziba eyo mbasaasidde nnyo ogamba otya Sonko kitebya abandabire bonna b'olinabo yesi namubiru Hadija assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yesi agambye nti kwali Kigudde Waani live bandabire bonna agambye nti embeera yaziri ddaba embeera yaziri ndaba olwange naye mu kyalo si bwe kiri okay mkyano mbiru Hadija bwate bagende nti mukyalo eyo si bwe kiri ali ku Facebook live abale nnyo webali ddala mpamize Salifu agambye thanks for the show mpamize Salifu from Kenya asante sana thanks so much kubanga olaba Kigudde Waani evening drive ate bali kusinzira Kenya nobanga olaba Salam TV thank you so much mpamize okay bandabire bonna abali eyo bagambe Sharifa namugenyi right now ogambe nti assalamu alaikum oli Dubai kituufu kiri nti ettimu eryo liri Kampala kubanga buli ajja n'omuze ogugwe okay omukyalo muwulidde oli omukyala mbiru muzukulu wa Gabunga agambe nti ziri ndaba olwange kyekiri e Kampala ebula 17 okwere 12 nja kuba nkuta ate mbenga nkutera munanga agenda okutunda kulane linga kujukiza jangu wewandiise mumanyi wa Salam TV owa 22 obenga ofuuka obuwanguzi mbulaba muggo wennyini gwogenda okutwala emmotoka gwogenda okutwala pikipiki gwogenda okutwala ettaka ozimbe golofwa okitegera kikwano gwogenda okutwala ebirabo ebirala tomoni jangu wetabe mu mpaka sinja omutwalo gumu gukutwaze emmotoka omusajja avuga emmotoka omumanyi wa 221 yagitwalira ku siringi omutwalo ogu wallahi mutwalo ogu teba na kirala kyoyongeramu
ate oba n'abajja oluusi waliwo abasponsoringa naganze omuntu wange ava egindi nja mupakira omuntu wange ate nammwe mubitandike muteekemu amaanyi kanjogereko okwo ku bannaffe abakola ebintu muba mulaba bisimanya gundi ya Simba bagiyita batya radio Simba mba mulaba owulira olinaga bayitane mubika nzoyo wengeye nze ngeno mugulira box y'amazzi oyo wemmamba nze ngeno mukolera kino owulidde mukwano owulidde ne kati bino ate birimu n'empeera okimanyi bulungi nti ebyo nagenda kuba ali mukula n'ekitiibwa owulidde mukwano tuli mwezi ogusaddaaka ennyo nolwekyo bw'ogamba nti nze ate Abdallah gundi yeewandisiza ambasada abasoga yeewandisiza Aisha Mduwa yeewandisiza Abigail Nampero yeewandisiza Baba nze nvire idinda neewandisiza faabe jinja tugambye katupakire omwana afe alete emmotoka afaabe mpigi tugambye katupakire omwana afe alete ndrim pichi afaabe mbalala tugambye katupakire omwana afe atwale ettaka okitegera bebe n'ebirala tomoni nolwekyo omutwalo ogu gumugoka jangu wewandise obenga ofuuka omumanyi mubamanyi saabamanyi okitegere Sophie Namugenyi Sofia oyese butabika gambe wale tuwereza ndi live Kigudde Waani butabika wano naffe eno waliwo akakolido ng'ovudde ebutabika mu center kebakubiramu abantu naye ono bamunyiga abalala bayitawo ettima eryo bannange lyaki bali kunyiga ina kyayogedde wano nti bali ku oluusi nejjana eri kusuba nga omala gayita ku bantu tobataasa ne batta omuntu naye ng'olabyeko akuba mu 07816 lwaki tetutaasa bannaffe 07816 WhatsApp 077243 alowa wanjaye hello toliyo njagala okubuza ku mami wange ajja Aisha Kawesa wali ensambya Kevin oli otya jebaleko obulamu buli butya Walda Kawesa ogamba otya agamba tya Abdulmajidu amundabire nnyo Anwaru naye mundabire omugenda nyini ngatedula abatumire nnyo nyini ddala ajja tikidde ensambya nankubuzaako nti oli otya ajebale bali batya abaana bonna bali batya abazukulu bonna bandabire obage nti nanyini figa abatumire nnyo nyini ddala olwa nja kubuza ku bantu mwenna abali ekawanda awo mujebaleko bigenda bitya abali ekirinya bigomba buzizaako olwenja kuza kubali ekasangati my auntie Mastura Kasule gwamba otya senga ngo mulungi mukyala eka mu Uganda kya holding oli nabo bayagala bino bye muwozambwa omukyala wange anoba nnyo oli asobola basiba mu kakeji kamu n'abasiba n'abo kya holding ne mutambulanga muli babiri waliwo kapo gyolabanga mulina kutambula babiri kati ngaakira mulule ne mukyala we abo bokyako holding omu ku mukono gwa munne ne babanga batambula bwe bati ng'obokyeza holding taata Hiba ne mama Hiba abo okwata omukono ogumu n'omukono omulala senga wange aje Mastura Kasule kasangati n'abokya holding bwe batambula mama Hiba abagenda ku mulimu okujjanjaba ng'ono agenda naye ono bw'abajja okutema shows nga bajja bonna boyokya holding mbatumire nnyo abeeyagala ng'abaana abo beŋŋambyeko nange osobola okunja kya holding alowa mukulu oweno omwezi guno abantu batandise okuwasa ndabe wano message nakaziraba ziringa 3 seeka salamu aleikum itayoko ku Sunday mpoa abantu kabawowe wiki eno ndowooza negundi agenda kuwoowa ani bano abaana babiri balina okuba bagenda kuwoowa imamu Talemu Sadiki kirabika ogenda kuwoowa ndowooza wiiki ejja ni omulala munta nawe olabika ndowooza ogenda kuwoowa tutandike aluddewa akumpasa
n'abawala baligamba siboogerako makabayi bakutwale obeeko ne gwofumbira ekisiibo Kasim Katerega Charite kiri kitya okay nkujukiza nti mukwano gwange jangu wewandiise mumanyi wa Salam TV retatera fuba nnyo okulaba nga obaako ne gw'otaasa obaako ne gw'oyamba saddaaka tugula ambulance saddaaka tuzimba emizikiti saddaaka tuweerere tuweeredde saddaaka tugula obugaali saddaaka yita mu Salam Charity Foundation kitongole kyokka ekyakakasibwa abakulu nti ekyo saddaaka yo mweyitira kitegedde ebula eddakiika 11 mbe nga ntema okuva wano alowa Chikwano. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anyono daddy. Tumwebaza oli ludda wa? Kyangwali. Muli mutya? Tuli bulungi. Sabuni ne sukali biri ku buseere eyo oba tebinnaba? Biri bubi, tuli bubi. Muli bubi nnyo. Nnyo. Empisa eziri eno ze ziri neyo temutaasa bannammwe. Kati. Yesebo. Bulagajjavu gwe bulabika nga bwafiiri. Lwansonga kiraba Musiraamu toyita ku musiraamu nno. Naam. Neyanze getumira abeeyo bonna. Nze ntumidde mwamuzaati. Yesebo. Ntumidde Asani, Sheikh Asani. Yesebo. Kati ntumidde Kawuka. Bandabire bonna babere ku MTN everywhere go. Alhamdulillah. Oyina omukyala? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Bwe njogedde ku mukyala nadduka. Woowa weekend. Yahoo! Okitegeera. Mukulu. Hello. Wangi. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli otya? Naba muise Rahimu kuva Byende. Rahimu Byende muli mutya? Byende tuli bulungi bintu. Mweyagale Byende mukoba ki? Byende ebintu bya beeyi. Bintu bya beeyi byatabuse. Sabuni yagenze wala. Ayayayayaya atete mugano okwoza mozesa amapaapaali nga mama Nabbanja bwakitereza. Tuli kwoza naye wewe tulinga otutalonda ababaka. Ani akukiikirire Byende? Ibrahimu kyoto ne engineer Magogo naye mu kifo ky'okuteesa ebiruma abantu mukyala waali mu kulwana ntalo kujja zaake mu parliament ku bwa commission. Eno parliament omusajja council yagitidde yagambye bannange. Ne katusabe Allah jatutaasa. Magogo mu kifo kyatuyamba asabe awanike omukono mukyala wa muwa omukono bateese national important issues bali mu birala. Tumira ab'e Byende bonna ngende. Kansooka okutumirako Haji Nakabaale najjaawo. Yesebo. Entumirako mukyala wange Mubende yanzaalira abaana. Omukyala ali Mubende gwe oli Byende? Naye tubikwasaganya byonna. Mbitegeera. Nentumirako taata wange Ekyegeegwa bamuyita Byansi Benson. Esebo. Naawe nkwagala nnyo lwakuba obadde ombuzeeko. Dati wendi mukwano webale nnyo obalire ddala. Twetaaga Salam Charity Service ne Byende. Insha Allah ngenda kugamba Jem ne director Kalim Kalisa tujjeko e Byende. Aha, Kaliso yatuukeko e Byende kiri bubi. Insha Allah. Ate Katonda ayongere okumuwangaza Haji Kaliso. Amina ya Rabbi. Omulimu agukola ngulaba. Katusabe Allah. Amina. Byende eyo obeerayo bbanga lyonna? Byende mbeerayo nembeerako ne mu Byende eyo. Kati ojjaggira oti akasimu ka Charity okakubako ne tukutegeera ne twogerako naawe.
Kale sebo. Okay, nianze gabanda bire bonna bono bagenda nyini figure boxa nanyini ngatedula abatumide buleda kikamusambu zokambenga ngenda atembenga nkulekera bananga abalala nakulwa balaza abane nyokolo kuyo kutetenkanya manyi nti ofubola be bambingo bawo nayo lusi bigana banange n'abantu balaba mu babaka mu aba parliament abaliyo temuloza nti abantu ababateekayo tebabitegeera abantu babamanyi abantu babitegeera muli mu ntalo mulwana ntalo mugire muyamba abantu mulwanirira abantu ebbeeyi ebintu erinnya omuti gwa sabbuuni omuntu gwe yagula nga 3.5 agugula gumu 2 omuntu ajja kunyiigira mu 226 agenda akugjeyo otandike kale maama baali ebyange kumbe temwina nabye mubawa wamma wangi ngende wangi tugenda fena. Okay, akade kagenderera wanji kale akade kaweddeyo ndozaawo nja kubate maliriza ambenga nkuta jukiza ndoza jemwe buyende batwetaaga sebo inshallah. Salam Charity Foundation mwongere jiwagira kakati mwabali mu diaspora owagira buwagizi Salam Charity Foundation kati gwazali bwe buyende ng'oli mu America, oli London, oli Luddawa, oli Qatar, Turkey, Dubai, gw'osindika mu charity n'egende buyende yo neekukiikirira empeera zisigala ku linnya lyo teweerabira nti gwe bw'owaayo mu charity gw'osigaza empeera owulidde mukwano n'olwekyo fuba nnyo okulaba ng'okolagana ne Salam Charity Foundation amukwano gwange MTN Everego lwekinja kujikiza nti omumanyi wa Salam TV wa 222 jangu wewandiise kijja kunsanyusa nnyo nga muli bangi kijja kunsanyusa nnyo nga oli muwanguzi omwaka guno tugaye nti gundi yatutte mwaka gujja nti gundi yatutte mwaka guli nti gundi abaleeta ebintu nabo bawulire essuubi bewageri bagamba kambitwale ndawo baba n'abitwala kampeeta kanda balitwala kampeyo kino mujje muvuganye ngate muvuganya musigala mufune empeera kitegere mukwano ekyo tandika onyweze sinyo mutwalo gumugo koje wandise otwale mmotoka egula mutwalo yahoo Ibrahim Aliboxana inifika tia.com kone jina timgara.com quickly bmww.com boy down and of Uganda professor majegere ngena bigena zinda bulanga cyasikangana musajja singo kumirengo gana na Africa na kutwaza amatali kubusabusa nze nyambalenga tedula musoli Ethiopian mtani waje Samia Suluhu mama wanga ali Tanzania wali mutumide nnyo anyonyini dalabali mami akiki wa 40 akiki wa Masindi akiki wa Hoima akiki wa Bulisa akiki wa Kafu abekafu mwena mbatumideko mbebazantu mumbale nnyo mwebalire ddala tukyate olwokudamu olwotuddamu ne tusisinkana olunaku olw'enkya mama palala papa njagala MTN nga sente MTN mama MTN njagala nnyo nga sente MTN mbogula bundles za 10 tukuwa bundles 10 tukuwa 2 bundles 2 tukuwa 4 bundles 4 tukuwa 9 bundles 9 tukuwa 10 yiba nange double yo MTN everywhere go renja kwageza onako lunyi nkoze nakira mule junior atene talemwa social media Facebook maba ne nyumwe na ababadeo olunaku mbwerugenza abachala mwe nabalieka abami wa ababade besibye bali ngamba sibideo kati mbatadde bakomye omuyimbira kaliwa tiweda tuso weda gweninda kulikayo baby jaise abadda nindirira kano katikitiki nga tik bye bye. ebadde okutuusibwako nyiga star M5 not star M not hashi oba kozesa my M10 app okuteekako bando z'olunaku zi big size ku MTN. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Eno ye Salam TV.
sasulira akasimu k'ekirooto kyo mpola mpola. Funa essimu y'ekirooto kyo leero ng'osasula mpola mpola okutandikira ku nnusu 14 n'ofuna data ow'obwerere okumala omwaka. Essimu zonna kugirako MB za 5 buli lunaku okumala emyezi 12. Osasulira omwaka gumu. Ziri mu maduuka ga MTN n'aga M-Kopa. MTN. Mumanyi wa Salam TV wa 2